Olugomula ku mpingu ye ssentebe w'eggombolola y'e Nakisunga esangibwa mu disitulikiti y'e Mukono nga abamuvunaana omusango gw'okubeera nga yafuna essente mu bumenyi bw'amateeka bwe bayita olukujjukujju ng'aleeteddwa ku kkooti y'e Mukono okulaba nga alemba n'emisango eyo gye bamuguddeko ebiri. Eyegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Mukono South Mubaraka Ssekikubo asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti eseekolwako mu kibuga ky'e Mukono ng'avunaanyizibwa omusango okufuna ssente mu lukujjukujju. Ssekikubo ono aleeteddwa mu pick-up ya State House Anti-Corruption Unity ng'ateereddwako empingu era nga bawagizi be okubadde n'abakyala be bonna bazinzeeko kkooti okulaba nga bagezaako omusabira okulaba nga bamweyimirira. Olumusimi maaso g'omulamuzi Ssekikubo emisomo gimusomeddwa wabula gyonna n'agyegaana naga talina kyagimanyiiko n'asaba bamweyimirire wabula n'omulamuzi abadde mu mutambo mu musango gwe n'amulimaani ng'otuuka enaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'e11. I, Mugazi Mark Mayanja, being returning officer of Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declares Ssekikubo Mubarak Mubiru duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament, Mukono County South Constituency, Mukono District. Abantu abali involved mu nsonga ezo basekerako mu bantu about those issues kisokera ddala. Ekyokubiri nanoonyaako ku victim bagamba kubajjako sente nenjogera naye nga yena okumanya yali tamanyi nga nange simumanyi. So I don't know how they connected me to those issues naye I think they are political. Kubanga nze wendi tebampitangako wantu wonna mbiwulira babyogera ate nga nze ni mu kampeni nonyamba omuntu ali mu kampeni aba amanyikiddwa nti kati aliwana. So tulowooza nti netulwanaganye nabo okumala ebbanga mbufuutiza akalwaka nga bakatambulidde mu kimanyi tekabangako kangu sitango mu kalulu kangu leero boogera kino boogera kino naye eventually mala nenkawangu ate akaliwo kagenda kunyangwira nti leero nazze wa nsonga z'abantu ba Mukono South siri ku kibiina kyonna nze kola ku nsonga ezo ebirala binaba bituuse maybe nga bankutte tunabyogeraho nti kabangako kangu nze sitango mu kalulu kangu leero boogera kino boogera kino naye eventually mala nenkawangu ate akaliwo kagenda kunyangwira nti leero nazze wa nsonga z'abantu ba Mukono South siri ku kibiina kyonna nze kola ku nsonga ezo ebirala binaba bituuse maybe nga bankutte tunabyogeraho nga bakoze eki naye tebannaba kyekisookera ddala. Ekyokubiri nanoonyaako ku victim gwe bagamba kubajjako ssente nenjogera naye nga yena okumanya yali tamanyi nga nange simumanyi. So I don't know how they connected me to those issues naye I think they are political. Kubanga nze wendi tebampitangako wantu wonna mbiwulira babyogera ate nga nze ni mu kampeni nonyaka. Kino kiresa abawagizi be wamu n'abantu abamukkirizaamu nga si bamativu n'engeri omulamuzi gy'akuttemu ensonga zino nga abamu balumiriza abanene abamu aba NRM abali mu disitulikiti y'e Mukono okubeera emabega w'okukwatibwa kwa Ssekikubo wabula ne bagala ku balina ennaku z'omwezi nga 4 omwezi gw'e11 balabe ki ekinaddako.